Tamale Mirundi Junior yakuzibwa famire yammwe bwe mumugoba mumuwani mumusindikawa kati mwekalakasa tubatende nga muli abetabwe ennyo mutya uyu mwana wammwe mwe mwamuzaala mwe mwamukuza you are responsible 110% of whatever is that. Yes, kakati mumwaffe fe oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awewa mukwano gwange abalamu baseesa gwaka ate bantu bala magoma gavugira aliwo yembeera mwe tugenda okuba nti nno tuyita olunaku olwaleero abasidio omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero ndine mwami Obote ajagera maaso okuba nti ababuuzaako ebigambo mbufu okufaananako bwe butyo tujja kubanga tubigamba. twagala okubabuuzaako mwenna gye musinzira okulaba yenna atunula alaba agaliwo njagala okubuuzaako nti wasuze otya wasiibye otya weebale gyonna gy'otuusaako engalo tukkiriza nti ebyo bikyagaanye Katonda nabyo abimanyi bijja tuka ekiseera bikole ki bigwe mu mbeera efaanana bw'etyo. Mwebale nnyo kubanga mulaba kale nga tetunnabasimula njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagaba bagenda maaso okuba nti bakusigira langi ekizimbe kyo akuviira ddala ku kalina n'ebizimbe enkula yonna oyina buzigo bw'abapangisa oyagala genda maaso okuba nti nno abufaananira ddala bulungi single room rooms 2-3 kyonna bagenda maaso n'okuba nti nno bakusigira langi mujja kubanga muteesa wobakubirako ku 0705 19 36 kale ogenda mu nsonga ezigenze maaso n'okuba nti zitambula essaawa zino oba weekend asi weekend yokka n'ennaku ze tuzze nga tutambula okutuuka ku lunaku olwaleero twalaba mwana mulenzi Tamale Mirundi senior stroke junior kuba n'ekya senior kati agamba kike okuva taata we yagenda maaso n'okuba nti awummula ekyo sooka okimenyewo senior ab'omu abeera omu but ndi ku bigambo bya nnyini linnya yali takinze over yeyita Tamale Mirundi senior stroke junior ali mu kugezaako dibba. Alright kale aso mwana mulenzi Tamale Mirundi junior tugenda omulaba nga ali obuwuka obw'amaanyi ennyo ekyali kimuliisa obuwuka kyekyokuba nti famire ye mwava era n'omugenzi Tamale Mirundi senior mwe yali ava basituka ne bagenda maaso n'okuba nti bakiika embuga era bwe baatuuka kyabira ddala by the way ne mu kuziika bo balambulula bulungi nga Tamale Mirundi amaze okuva mu bulamu obw'ensi eno nti ffe ebikolwa byonna Tamale Mirundi muganda waffe ali mu keesi essaawa zino byabadde akola eri Buganda ebigambo byadde aweereza Buganda n'obukosefu bwonna bwatuusiza ku Buganda tetubuliimu era twetonda ku lulwe era ne basuubiza nti baali bagenda ewa Katikkiro ennaku z'omwezi zabadde 25 Septemba bakiise embuga era ne beetonda ku lwa muganda waabwe era ne beetonda nga famire ne bagamba tebalina buzibu na Buganda tebalina buzibu na Katikkiro tebalina buzibu na mbuga mu buufu obwo era okuvaayo ng'ebigambo biwoomye bagenda oviirayo ddala nga Katikkiro agenze maaso n'okuba nti agamba obubaka nja butuusa ew'omuteregga era tetulina buzibu we are good nga bw'oyinza okigamba mu luzungu but bamaliza ogamba we are good omwana n'agamba I'm not good my father was not good we shall never be good at any moment at any time tata wange yafa teyeetonze nze ngenda yimirira ng'omutabani so omutabani oluvannyuma lw'ozikubamu ne zaaka famire yatudde n'emuyita bwe yatuuse n'atuula ng'ayagaagadde era nga ng'omuyite yatudde ng'ayagaagadde ng'omuyite era obozze wakati okukwagaagala bataata okwagaagala tekwabasanyusa nabagamba Tamale kyetukola kimanyi bagiyita kibayita era gwe atulaba mwenna kino kyetuli mu kukola bakiyita nti ebyembi bisekerwa. Yes, siti nno bitusanyusa tebisanyusa like temulowooza nti tuli mu kusanyuka olw'ebyo byabaddewo n'ebyo bino bayita ebyembi bikola ki bisekerwa. So omwana mulenzi ng'ayagaagadde
batata ne mamuga ebyo omanye byembi busekero omanye bebibeera muyinza okuba muva magombe ne babagamba nti aa ne mama gwomuva okuziika afudde kati tukole ki lwaki tebafiiridde muba muva emagombe ng'ate mulina okuddayo kati oli ayinza okutunda n'agamba abasajja kale tubabikidde ne basese nesindi nno ababa tebanyumiddwa naye bwe bayita ebyembi ebikola ki so mwana mulenzi mu kwagaagala awo ne bamuga ssebo ate tugenda twagaagalako wano ekyo tekijja kusoboka kati mu kusituka yeetonde yadde nga asituka yeetonde yafulumye bufulumi nki nyumba muwetonde mwana mulenzi ebigambo ne baawukanamu awo mu bigambo abaafuluma omu ku bamaama oba basenga kimanyi kati ayinza okuba omu ku bamaama oba basenga koze famire sigitegeera bulungi yazze ng'agenda namuwutula ng'afuluma geeti okulaga ng'amugamba lumaleeko lumaleeko ng'awulira takyagala mumulaba okitegeera so yembeera eyo okakana nga ye nno bamuzaalukuse bayithawo okumaliriza bano si be basosozaalukuka Tamale Mirundi Junior n'omugenzi yazaalukukakokko ku mutabani we era nzijukira engattaganya eyo omukulu hamu yagirimu era omutabani n'afukamira maaso ga taata kuba taata ebigambo era byali bingi nnyo awo tutandikira kale twagala okwongera obbaanirizaako abali ku AGALIWO mwebala okutunulira omukutu guno mwebala okugugoberera mwebalire eddala ensangi zino era tubasaba mwongerere eddala amaanyi alabye osharingireko ne ku mulala no subscribing oba tokikolanga amawulire gabaawo ate n'ebirungi tuba nabyo ate n'ebiyigiriza ffe tetusasamaza tetwagala nnyo sasamaza information ku information kusomesa so tubeebaza bwebaza kati mulayini eno eya Tamale Mirundi Junior ekisooka kitalo nnyo ekya Tamale lwaki buli lwenjijja mu maaso g'abantu nga njogera ku Tamale Mirundi ngezaako okugamba nti kitalo ddala kitalo kubanga ekitalo ekyo kyatuleetera ebitalo ebirala biki bingi ekisooka yatuluma ng'omusajja eyali omugundiivu mu mawulire gano genyini tukola era yakola kinene nnyo okwongera enkizo mu mawulire naddala gano amawulire aga social media kubanga abantu bangi basooka ne balowooza eno new media terina nnyo makulu naye bwe twatandika okufuna abantu abakukunavu nga Tamale Mirundi nga bali ku media kuno abantu ne batandika okuembrace nga bagamba omuntu w'obuvunaanyizibwa nga Tamale Mirundi ajja mu bino ebyabavubuka siniya asobola okujja mu si byabavubuka anti baali babiyita byabavubuka mu kusooka bintu by'amasimu byabavubuka so kati omuntu n'atandika okugamba nti abantu bakya kati omuntu asobola okubeera awo n'alaba ekintu ku TV ey'omu ngalo oba ng'essimu kuba tulina new media which is social media tulina ne old media oba traditional media eya TV n'ebigenderako so tetusobola kulekeraawo kulumwa ate tusobola kulekeraawo kumusabira nti omukama amuwa ekiwumulo kyaki rest in peace Tamale Mirundi ekyemirembe kakati bino mutabani wa Yohana Mirundi kakati bw'oyogera ku Yohana Mirundi oba oyogera ku family ennene eŋŋundiivu ebaddewo nti lineage fe abamu fe abakkiriza mu community development tukkiriza mu lineage era byebimu ku byonoonye politics wa Uganda nti osanga kati nasabye ejjo lwakuba saabiyingiramu kati naye nalabye ejjo posta yono omusajja wammwe gwe bayitaani omusajja wammwe bamuyita omulongo ali awo omwogezi wa Nuupu yeesimbyewo akawempe otegedde kiriyale tazaalibwa kawempe ontegedde kakati ekizibu ekimu ku lwaki abakulembeze tebaweereza kubanga bonna baba bagwira gye baba baweerereza yes because nze nnumirirwa gye nazaalibwa nze kati bwe mba neesimbawo obulungi ne mpulira nti nina emirembe bwe mba seesimbyewo wajjajja wange oba neseesimbirawo Mmengo sisobola kuweereza
kuba buli kirungi kyendowoozaako nkirowoozaako kigenda wa Mengo. Siina walala wemmanyi bulungi, awala wonna nsuzeeyo nkoleddeyo naki naye toyinaayo feeling. So if I'm not in Wakiso and I'm not in Kampala, si tosobola kunnimba. So kakati abakulembeze abasinga bwe batyo bwe bali. So mulayini efaanana bwetyo. Mulayini efaanana bwetyo nti tulina ekintu lineage kintu kikulu. Olunyiriri mwe mutambulira. Banzaala wano nzikiriza kakati buli lwoba olowooza okukola ku kintu ne bwe kiba kya busungu kitya olowoozaako kujoova. Ontegedde kati gwe waliwo ebintu byotakola jjajjaawo yawummula. May he hustle rest in peace. Naye jjajjaawo ayina ebintu bye yagamba nga nakati bye bitambuza obulamu bwo. Ekyo yaŋŋamba sikikola. Kakati awo taliiwo tagenda kukuba era tagenda kunnyombesa era tajja kuyombesa nti wakoze kino. Naye ku lw'obulungi bwa layini eyo n'ogamba nti ekyo jjajja twakula atugamba nti nedda tebakola bati omuntu teyeeyisa ati. Kakati ekyo nkulaga lineage n'omugaso gwa lineage ne family nti family bulijjo tulina okutegeera family ebeerako we have what we call a family tree. Amatabi ago bebasenga bamama baki bakojja bani bonna baba bakulu bataata muto bonna ne wabaawo kye bayita omulandira. Ontegedde kale nagwo guba mukulu. Kakati ebintu bino biddayo ku bintu tujja tubagamba bulijjo. Tetujja kwogera ku Tamale Mirundi Junior as a person. Ne waliwo abafaana Tamale Mirundi Junior baki bangi. Ekisooka family values. Family zaffe nakugamba tosobola kufuna kintu kyotakoleredde. Ntera nnyo gamba abantu, maama wange yankuza ngamba, Sam, there is nothing free in this world. Tewali kyabwereere. Ontegedde. Tolowooza nti oyinza okufuna ekintu ekyobwereere. Abantu baffe bonna banoonyeza ebintu ebyobwereere. Olumu babifunye naye tebibawadde mirembe. Kakati family bw'eba eyagala ekitiibwa erina okweyisanga ey'ekitiibwa n'okukyewa n'okukikolerera. Ekitiibwa tekigwa bugwi ne kikugwira kiti. It is earned. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati efamily eyo nga bwetambudde family ya ngundiivu y'amaanyi. Kati family y'amaanyi efaanana ng'eyo waliwo ebintu bye mulina okukuuma. Ontegedde waliwo kye tuyita heritage mu family zaffe. Ontegedde nti tujja kuyitira nnyo mu Buganda nti heritage obagga okimanyi otya? Simanyi ngeri gyakukyukyusa mu Luganda. Naye family waliwo ebyo family byebeetunuulidde. Ontegedde nti ffe mu family zaffe ffe tuli babazzi. Ontegedde ffe tuli bannaddiini. Kakati ffe tuli basiraamu. Ffe tuli bakatuliki. Ontegedde kati waliwo family ez'ekikulu ekyo tugitenga empagi ezikwatirira family. Buli family n'ebintu nti waliwo empagi, waliwo abantu abagamba nti ffe tuli basawo ba kinnansi. Empewo zaatulonda. Ffe tuli basawo ba kinnansi era obawulidde amannya ogawulira ne bagamba nti oyo gundi ye gundi ate era ye mutabani wa gundi ye muzzukulu wa gundi. Ffe twakulanga waliwo family gye bayita ey'abali baawo oba omujuka bali baawo yali muyunzi. Nga family eyo bayunzi yavaayo ayungirawo muyunzi nga n'akaana akato kakukwata ne kakukola kati ne kagira kati
kagamba nti kati gwe gendo enkyakomawo genda nkuyungire eka ku wifi era wifi yavadda wifi toloza dyakajja oba yali wa wifi bluetooth yavadda nga otwalayo enkokoyo ne bagimenya okugulu nga kwamenyese kati nga bwe kwamenyese ne bagambe nenkoko weewonera ojaba owonye naawe ojja kuba oli ku muzuuli gwe genda eka kati enkoko bwe yafanga ate anti kati naawe eri kiba kiwedde ekyafanga ku nkoko wano nga kyofa era ekisolo bwe kijja ne kigirya naawe oba akulidde emisana anti towona okyegedde so kakati that was that so ngezaako okulaga family ezifaanana ne family endala nnyingi nnyo family zaffe zirimu ebintu bingi waliwo n'abasomye nagambe family yaabo bayivu era nga bw'ova mu family eyo n'otasoma ensi yonna ekutunulira negamba kale oyo ewaabwe baasoma waliwo abamu family yaabwe ya mwenge nga bw'otanywa mwenge twalina Mr. Nsereko oyo omwana omuto nga bali omwana omuto gwe basitula ku bbeere wano nga bali mumuwa bbeere anywa bbiya ekibumba kibeera ku kyekyo anywa bbiya twalina Nsereko neŋŋamba banna ng'omwana bamuwa bbiya neŋŋamba banna abazadde gye bali abafaanana bwe bati so family ontegedde era twagenda okugenda nti ffe waffe teri atanywa kuva ku myaka bwe giti oba onywa oba onywa so kitegeeza nti family zaffe olumu zirina okulwana okukuza ebyo bye zirina oba pride yaabyo mwezenyumiriza nti baneffe twenyumiriza nnyo mu mwenge era ffe atanywe waffe oba otulidde mu lukwe toba waffe ffe tuli basomi ffe tuli bannaddiini ffe tuli wetu kaakati ebyo ebintu bitera okufa wakati kati ki ekibitta parenting enkuza y'abaana ekyo tubadde tujja tukyogerangako nti enkuza y'abaana kyeki kyenaga there's nothing free tewali kyabwereere oyo omwana Tamale Mirundi Junior yakuzibwa famire yammwe bwe mumugoba mumuwaani mumusindikawa kati mwekalakasa tubatende nga bwe muli ab'ettabbu ennyo mutya oyo mwana wammwe mwe mwamuzaala mwe mwamukuza you are responsible 110% of whatever is that yes kakati mumwaffe ffe Tamale Mirundi wakumulabira ebbanga ki wakumulabira emyaka emeka beera wa mazima Tamale Mirundi Junior wakumulabira ebbanga for like 5 years or 6 years mu media alina emyaka emeka is below 30 he's below 30 kakati gwe yala kuŋŋamba nti omwana wammwe w'emyaka 25 for example mwagala kutulowoozesa nti kati gino emyaka 5 mumutuwadde munyiize gyabadde mu bantu mumutuwadde giri emyaka 2 mwali mukola ki naffe tujja mubaddiza kuba ffe tumaze naye ebbanga ttono kati mumutuwa kuki ffe tumukolere ki oyo mwana wammwe okyegedde you are responsible for that boy byonna byayitamu it is because of you. They did not help him at a time when they were supposed to help him. Kakati sawe na ali mukubona. He's battling with something you don't know. Oyo mwana tali okay. Tamale Mirundi Junior is not okay. Alina kya battlinga nacho atenga mutuufu. The problem is he was never guided at a right time. Kakati he's getting it out. Kati mulwanagana nacho kati mumutusindikira ffe tumukolere ki ffe tumulye mwe mwamulemererwa kati mumugoba nalabye omukazi ng'amugoba genda omugoba ngaani ng'owoluganda otya oyagala kutulaga nti oyagala nnyo Buganda okusinga Tamale Mirundi Junior bayibuli terimbangako tosobola kwagala Katonda noleka babaasi bw'osiiba naye neighbor oba muganda yes tosobola kwagala Katonda ali mu ggulu gwotalabangako okusinga tosobola kwagala nnyo kabaka na Buganda kusinga mutabani wo gwe mwazaala olimba ekyo kye bayita obukuusa
ekyo kye bali mu kukola bakiyita bukuusa nakwewunza kwebuzaabuza. They know the truth. The truth is omwana bamukuza bubi. They are responsible, fully responsible. Nabagamba bulijjo mbagamba wano enkuza y'abaana mbagambye parenting ebbanga lyonna tubadde tujja twogera ku parenting nga tulabika ng'abasiru ontegedde nga tulabika ng'aboolugezigezi abamu nga batubuuza n'emyaka gyaffe gwayogera ku parenting ki kyoyogerako olina abaana benkanawa ne tubagamba nti tekyetaagisa kuba na myaka mingi weetaga bwetaazi kutegeera the principles. Family zaffe zikuze ffe tulina ebintu bye tutakola mu bantu. Taata wange sibeera naye, mama wange sibeera naye, kojja wange sibeera naye, waliwo bye tutakola mu bantu. Tulina ebintu ebitugaidinga. Tokolanga bwoti na jjajjawo yafa. I'm sorry to remind you. But manyi nti waliwo principles jjajjawo zeyakukola ki? Zeyakusomesa. Nti waliwo abaasi byotakola. Si lwakuba jjajjawo akulaba. Naye ng'ogamba ekyo jjajja yakiŋŋaana. Naye olw'omukwano gw'olina ewa jjajjawo. N'obulungi bwe nalaba mu ebyo bye yaŋŋamba at least bw'obivaako olaba ekituukawo. Tamale Mirundi Junior was never guided. Ontegedde? Kaakati musajja wattu alina by'abatolingana bye ate naye mutuufu okusinziira ku ye. Okusinziira ku ki? Ku ye. Kubanga teyagaidingibwa ffe tuli Baganda tugamba nti akakyama amamera. Kaakati gwe kati mwefudde abagezi. Mwefudde abagezi ku ssaawa envannyuma. Because you are wasting time. Omwana mwageze mwetonda ye n'avuma. You wasted time. Kitegeeza mulina ekifaananyi kye mwagala okusimba mu ggwanga naye nga temuli si kye muli. Ate kati omwana ate nga mu picture yonna yabadde akola. Yes, kaakati mmwe. Imwe. Eddoboozi lye liwulirwa. Kakati mwe mwagala kuzimba kifaananyi mwe mufiiririra kifaananyi kyammwe naye kye mutaakolerera kyeki kye nagamba there is nothing free. There is nothing what? Free. Si kya bwereere. Mwe mwagala kiteekawo ekifaananyi tituli batabbu nnyo ffe n'Obuganda tukwatagana era tetulina buzibu era Tamale Mirundi yali ku bibye. Mutabani we wuunazze. Ono omwana akuze mumulaba. Muli basengaabe muli baki kubanga ffe bwe twakulira we twakulira nga senga ajja ewaka n'agamba ono akoze atya mumumpemu ngende naye mumpemu ngenda naye era n'omanya nti ngenze anti ani antwala senga kalungi si senga anati oyo senga anati banna anti olunaku olumu lwaweeranga mu mwaka omulamba okyegedde ng'odda akugolodde ettumba. kakati kyenkugamba nti enkuza y'omwana ate tosobola kunenya Tamale Mirundi enkuza y'omwana lwaki abaana abala tebeeyisanga oyo bo tebabadde ba Tamale Mirundi nga n'omu ku bo John yabaddewa ow'oku Parliament yabaddewa mu Buganda eri kitegeeza this is an ideology of this young boy. He grew up like that. This is how he grew up. In their presence? Yes, yakula bwatyo. Mwamugayalirira. Bwe yazaalibwa ne mugamba mwana wa mukazi oli ne mumuleka. Kati omukazi akuzizza omwana we. Nagamba omukazi omubi, omwana omubi avumaganya nnyina. Kati banenya mukazi. Naye yakola eki? Family yagayalirira omwana as simple as that. Era nze Tamale Mirundi mukwano gwa simulinako buzibu. Ekyo kyali kyekyo kyennyini kye baasiga. Kati kye bali mu kkungula. Kati ate baagala bwe baasiga kasooli bajjewo omuwemba tekijja kusoboka. Ne bwe muneekalakaasa ne mukasuka ebintu ne mukola biki you are to blame. You cannot mulina emyaka 5 myaka 7 myaka 6. You are blaming a child of 22 years 25 years. You are to blame. Oyo omwana teyeekuza yekka. Weewaawo waliwo abaana aboonooneka. Naye nga boonooneka wabaawo precautions. Ne precautions ezikolebwa. Temulina kye mwali mukoze. I have publicly come out ne bagamba naye kino ekigenda maaso nga si kya bulijjo. Ne basirika. Kakati essaawa ne beekyanga.
kubanga kikwatako bw'olaba omwana we avuma neiba mukube emimwa awo takiddamu awo tomulinda kuvuma ggoli okokamenze mugobe mu kika nga bwe yali avuma neiba tewavaayo otegedde kyengeza kugamba nti omwana bw'akulimba ontegedde bw'akulimba n'okizula nti bw'alimba omuntu kiringanga omanyi parenting nzibu nnyo era abantu bangi balwawo gitegeera akubanja bw'ajja ewaka ewuwo akubanja bw'ajja ewaka ewuwo n'ogamba omwana nti genda omugambe siriiyo ontegedde oba obaze okumugamba nti yiga obulimba nti bwetuti bwetwekuweeka amabanga nti owa nti ani azze nti landiroodi genda omugambe nti daddi taliiwo omwana n'atuukayo n'agamba bwe tolowooza nti nno olwo oba okoze eki oba owonye ebbanja oba towonye ebbanja ontegedde oba oyigiriza omwana obuki omwana n'atuukayo n'agamba taata agambye nkugambe taliiwo kakati nno bw'aba akuyambe bw'aba akoze ekyo omanya oyo mwana kuba abakulaze empiso singa abakulaze nti yalina empiso singa gwe naye kati bwagenda nagamba nti genda omugambe gamba Sam nti siriiwo n'atuuka n'amugamba taata taliiwo yagenze n'agatta nako omwana n'akusuuliramu n'agataata nawulidde balina meeting ku ssimu bagenze eggulu naye ng'oli wansi wa kitanda ng'era obiwulidde ebyo byonna kati bwodda mu kisenge n'omugamba mwana wange otaasizanze oba totaasiddwa kati kyekola kati ekyananga ekyo kyokola oli waavaawo okuba kikube n'okibuuza oli musiru ndi ggulu wano ggulu oba kamwokya oli musiru kakati oyo mwana bajja kwokera kati omwana oyo bw'omala omugamba ebyo naye bw'agenda ku ssomero tatuuka ng'akomawo ng'agamba nsomye nese kusoma taata ekibadde ku ssomero bakubye ffemi gwe n'obeera konfisi ogamba omwana asoma kumbe wayigiriza omwana ate netikyamaazi yazze ku mutuntu awo ne nga ati kyono tulonga kumbe obwedda ali mu mboona kakati gwe wennyini oba oyonedde omwana so Tamale Mirundi Junior nze simunenya of course kati emyaka gyaliko anenyezebwa naye tukkirize tugaane nti nga bwe tumunenya tuddeyo ku drawing board tutegeere abaana bano abeeyisanga Tamale Mirundi Junior bakulirawa bakula batya okigedde because we are blaming wrong people tuli mu kubulaminga abantu betalina kubulaminga omwana bwato bwe yakula era bano bali mu kumugoba bennyini be bavunaanyizibwa emirundi gyonna okuba nti bandibadde bamuteekateeka as early as possible bamulaba ng'ayingira media ne beeyogera nga baabikola ki bandibadde basobola okugamba ne bagamba nti mwana Tamale Mirundi senior omwana oyo tomuteeka mu mbeera efaanana bwetyo tomukkiriza ayingira wano kuba tuwulira kubanga omwana oyo okuva lwe yajja ebigambo bibadde biri very clear tawetangako kukoona nze kyemwagalako naate nti ng'ekigambo bwakirowooza bwakyogera naye abantu abategeera mu nsi tebalowooleza mu kamwa ontegedde obwongo bwe bulowooza ontegedde n'okola enteekateeka olulimi ne lufulumya tolowooleza wano abantu basinga balowooleza mu kamwa wano okigedde kyayogera kyalowoozaako kakati obuzibu bw'okulowooza ku kyomaze okwogera nti kireeta tokirinaako control kamwako okigedde gundi yabebekulu yatuyimira n'agamba nti kaba kamwako kekakola ki kekakulaga ebiri ku mutima gwo ne mu bwongo kamwako bwe kakuviiramu bwe kati ye problem nti abantu abasinga balowooleza mu kamwa mufeyo gy'okulowooleza mu bwongo bino naagera obiyogera ng'amaze obikola ki obirowoozaako kuba kati buli lwolowooza ku kyomaze okwogera kiba tekikyadda kiba kyagenze dda kakati ye problem erya family is to blame nze sisobola kunenya Tamale Mirundi Junior of course nja munenya in fact sijja namunenya nja mulabula mwana tu gyolaga wala ye mulabulabulabuzi nti mukulu eno ensi nkambwe ennyo okusinga kyolowooza
olabe ne famire yo kwecyangiddeko bwetyo kati olwo abantu bano ababulijja batakumanyi famire yo sengaawo yakutaka genda lumaleko genda nga sengaawo muganda wa kitaawo oba maamawo insamu yalivaako n'alikwata ono yalibaka kaakati sebo olaba bwe bakwecyangiddeko kati ate olw'ensi nkambwe n'okusingako awo kuba yensi oli ajja kuyita looya we amugamba mwana we beyanjogeddeko tuyingire kooti naye ng'akusinga ssente emirundi 805 n'erinnya n'ebigenderako byonna n'ofuna obuzibu ontegedde bulungi nnyo. So the red flags have always been there about Tamale Mirundi Junior. Naye ng'abazadde bo balyokke kubanga kibadde tekikwatagana ku bo kati bwe yabeekyangiddeko nabo ne bajjayo kati enjala ne temuzijjaayo mwakiraba kino nga kijja ddirwe baavuddeyo ne bagamba nti bannayo omwana oyo avumye omuntu kuba nakugamba katumugambe gwe toddayo gundi mwesonyiwe omwana yetwalako ne kitaawe bubi nnyo ne balayira n'okulayira ono n'asaba n'eddiini oli n'agamba n'okugamba nkuzaalukuse n'atuuka nga n'erinnya lye tayagala baliyite mutabani kuba ebintu byakira wa Hamu. Kakati njala kutegeera Hamu wa kika kyabwe bono baali batuddewa bano ababadde batudde bano baali batuddewa kuba wa Hamu gye baafunira naye nga John akulaga kuba waliwo n'ekifaananyi oyo mwami akulaga omukulu yabadde mu lukiiko omukulu akulaga nti ye mukulu w'ekika kyani lwaki tebaabayita lwaki teyabayita we beetwaliranga ate beewerezanga ku midiya nga n'ayogera ontegedde ffe ne tukonsuminga famire efa mugiraba kati muli mu kunenya mwana munenya omwana omuto w'emyaka 25 ku famire emazeewo emyaka egiwere ebibiri. Are you out of your senses? Famire emazeewo bw'ogatta emyaka gya Yowaana ne maama n'ogatta emyaka egyo gyonna ne bajjajja baabwe n'ogatta emyaka gyonna gye basibuka famire emazeewo emyaka egiwere 105 mwagala oginenyeza omwana w'emyaka 25. Are you okay? Gye mwagala okulowoozesa nti yo mbu famire eyo omwana abaswaza eri Obuganda mwamubuulirako ku Buganda nekyebutegeeza ng'akula obukulu bw'ennono mwakimubuulirako kubanga sisuubira nti no senga Tamale Mirundi Junior abadde amanyi obukulu bwa Katikkiro n'obukulu bwa Buganda eri famire ey'amaka amaganda yandibadde tayogera byayogera ku Buganda singa abadde akimanyi fe abamu tutya n'obbiisa mu kamwa tutya n'okuyisa kabaka mu kamwa ontegedde okuleka nga ensonga ddala ngumu okyegedde bulungi nnyo senga abadde amanyi ebikulu ebyo nga babimugamba ng'akula n'abitegeera yandibadde takola bw'atyo kubanga si musiru. Certainly he's not a stupid boy, he's just wrong. Ensi agiraba mu ngeri ndala nnyo alinga ekinyira atunula bw'ati ye alaba birala mwe mulaba birala naye ng'ate mwe mwali mulina okumulaga nti kino kakati stop blaming that man that young man okyegedde mumuyambeko buyambi nga famire naye kati mumugoba naffe kati tumubaddiza naffe Tamale Junior naffe Tamale Junior tumugobya addeyo mu famire yammwe kati mumugoba alina gyakimeki addeyo mu famire ye gyasibuka kati ffe mumutulekera nga Uganda tumukolere ki? Ffe tetwagala abantu bafaanana ngaabo naye ffe twali tumanyi nti mwe style yammwe ffe tetumwagala naffe kale naffe tetumwagala kati alagewa kati naffe tumubaddiza famire ya Tamale Mirundi Junior naffe tumubaddiza lwaki mumutuwa mumaze muwonoona ne mumutuddiza mwandiga bwe mwamuzaala senga mwe mwazaala omwana oyo ne mukitegeera nti temujja mumusobola mwandibadde mumukwata ne mubaako ne Buganda yekkiriza abaana ati yawon ne bagamba nti bannaye omwana ono tumukwasiza Obuganda ffe twandimulabiridde naye kati ali mu kuvuma Buganda avuma kabaka akola kyavu avoola avuluga ng'odda ku ebyo. So kati ye njagala mulabulabuzi nti Mwami Tamale Mirundi Junior
stroke senior nga bwe wayagala okweyita byoyogera bituufu ontegedde okusinziira ku ggwe bituufu nnyo tebiriko yadde question bituufu okusinziira ku ggwe naye si bye bituufu by'okkola otegedde kubanga ffe bulijjo tugamba abantu nti not every good thing is right. It is good. Si buli kintu kirungi nti kituufu. Si buli kintu ekirungi nti kituufu. Ffenna twandiyagadde keera mu sex. N'okeeraawo n'obeeraawo n'ogamba kankole sex paka ntya. Mutegedde nga bw'okyusa bw'oddayo bw'okole naye tugenda tukola. Twandibadde ffenna tukeera kwagala kulya naye oyinza okulya olunaku olulamba. Otegedde you need to work. Twandibadde tukeera mu bintu ebyo bwe bityo ebyamasanyu buli muntu eyandiyagadde okeera ku makya n'anywa bbiya ku ssaawa 12 ez'okumakya nagamba naye mundengera ndi kunywa mu ssaawa emu ey'okumakya kiba kirungi naye si kyekirungi kiki ekituufu ky'okkola kubanga at the end of the day onoolya ki abaana banaalyawa banaasoma okyegeera kyengeeza kugoba bannange kirungi nnyo okeera ku makya nga tolina kyogenda kukola temanyi feeling eyo gwomanyi omubiri gweta my god nokera ku machano gamba sijja omuntu ffe twakeera ku machanga batukeera ogenda ku ssomero nga bagamba keera nnyo future yebere nnungi keera kati so that bono kwa tojja bitangaale ojjagera okulya theater focusing ekwegatanga kwe mu kitundu ebiseera by'emaaso byatangala naye okukuuma ebiseera by'emaaso olina okusigala ng'okeera onasigala ku line kitegeeza nti parenting kikulu okukuza abaana baffe nga bakula kikulu omwana bw'atavuma munne n'ogamba webale nnyo kivuma okimpeeredde mwana wange okivumye nedda neiba ne bwe batokolagana naye omwana bw'ateekamu naye lungu ng'omugamba agenda mpola egyo emisango gyanjja gyemalira ontegedde naye kati ffe tulina abantu abakkiriza abaana baabwe bavume ba neiba omwana bw'avuma neiba kitegeeza mu wiikisi 3 ajja kuvuma kuba naawe ojja munyiiza naawe ojja kumunyiiza tolowooza nti gwe tojja munyiiza kakati Tamale Mirundi Junior kyekyo kyayitamu is not okay is psychologically disturbed yafiirwa kitaawe alina ekirowoozo ekigamba nti ebimu ku byatta kitaawe be basajja abo abadde bamulima empindi ku mabega byonna kati byonna abigatta alina bulumi bwe family erina kuvaayo kumuyambako so si kumugoba kuba bwe mugoba naffe tetumwagala kubanga wammwe. As we are coming to the conclusion, bw'otunuliramu ebintu byonna nga bigenze maaso n'okuba nti bitambula muzeeyi Tamale Mirundi Senior yaliwo nga mulamu teyakeerako lunaku n'agenda maaso n'okuba nti yeetonda mu buufu obwo nti ne we yatuuka ennaku ze ez'okugonda zonna teyeetonda mu layini eyo kuba at least yakiraba nti obulamu bugendeddemuko. Mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior esaawa zino ekyo kye kimu ku bintu bya clinging on byayinza otuna n'agamba taata wange ebbanga lyonna lye yali mulamu teyeetondako okitegeera even on his deathbed teyakikola. Tamale Mirundi esaawa zino agamba nze musika wa taata wange mu layini eyo batugambe ne media na byonna yatambula ne muzeeyi we emyaka egiwera mu line of duty ene yaffe ya media babeeranga bonna. In fact Tamale Junior yakwatanga ne taata we olumu obutambi obumu bw'obojjukira bulungi. Tosuubira nti Tamale Mirundi Junior nga akyagenda maaso n'okuba nti afuna backfire yonna gy'afunye ye ng'omwana awulira nga it is 100% right oku upholding values za muzeeyi we n'okugenda maaso n'okuba nti ayimirizaawo ebyo ye byasuubira kitaawe bye yali akkiririzaamu essaawa zino olw'ensonga bw'eti taata bwe yali ng'aleeta omuliro gwonna sijjukirayo lunaku famire lwe yayimirira neyita taata ne mugamba stop whatever you are doing kuba yo omwana ali mu kikola ku lwa taata bw'owulira ebigambo bye nze mbuuza yo famire ebiseera biri erinawo lwe yayita taata ne mugamba muzeeyi Tamale Mirundi Senior Wolan
anti kyekyo nakusobola okukugamba nti family ereke pretendinga okyegedde family ereke kukola ki kupretendinga ebeere y'amazima omwana ono bo be bamukola ki be bamuzaala era baamulaba nga atandika ebintu bino kati okutandika wano okutandika okutulaga nti nno kati banyiize nnyo kyabulimba kyabukuusa ekigambo ekituufu bukuusa omanyi omuntu omukuusa yabeera ng'ayogera wano kino ate wano ayogera kino ontegeeze oba nga ategeeza kirala bano bakuuma kifaananyi kyabwe balwanira ku kifaananyi kyabwe maaso g'obwakabaka naye ne batamanya nti ekifaananyi ekyo kiriko ebintu ebikuyiro bingi kati ontegedde bulungi nnyo kati bo baagala kulwana baagala kwegaana mirundi kyebali mukola bali mukwegaana muki they are disowning him era ekyo kibi kyovola mutabani wakirwanira baagala badisowninga but these are their own ontegedde bulungi nnyo kubanga kankubuulire ffe tugamba nti azaala ekibi akikola ki akiwongerera tosobola kwagala Buganda nga toyagala famire yo ontegedde bulungi nnyo tulina okukkiriza nti bano batamale bayiye entungo mu Buganda bano bagendeyo nga bo ontegedde bo nga bo teboogera ku Tamale mirundi senior teboogera ku Tamale mirundi junior bo bagendeyo ngani They represent themselves. Exactly. Not these other parties. Boba bawuliranga kibakakatako oli ya staininga family yabo ba family yagiteekako amabala mu buufu obwo omugenzi kasite ekyo bakiterezezza ekyo kasaba akikoze eki bakiterezezza kakati Tamale mirundi junior bwalifa ate walibaayo abalala aba family kubanga Tamale mirundi junior bwe tuba tuzze mu byoluganda olutuufu Tamale mirundi junior eno ali muki eno muzzukulu eno muzzukulu tali mu line eyogerwako ono muzzukulu buli family ebyamu n'abonoonefu abanyu b'omwenge abanyu b'enjaga ffe tulinayo family ez'abasiraamu ze tumanyi nti omuzzukulu nvandiirwa omuzzukulu nvandiirwa bwe kiri nvandiirwa ne bwatabaawo line weeri deal with that temutandika kweswaza mugundi kyekyabadde kibaleetesa kamera era bannaye mwesiime nnyo bw'oba olinayo famire yammwe nga musobola otutula ku Christmas ne muli emmere ne munywa omubisi gw'enjuki ne munywa omubisi gw'amatooke ne munywa ndiizi wammwe ne mubeera n'emirembe gyammwe ne mwebaka ne muvuga mu maakatu wammwe ne mudda e Kampala mwebaze Katonda. You are very rich. Richer than all these people ababalowozesa nti bamagezi nnyo. I'm telling you. Because kati walabye family nga is no family. Ono mwana muzzukulu nga mutuula wansi nga muteesa ku muzzukulu nga muyita n'omuyita ng'atuula. But they are jokers. Their administration their family administrator is wrong. Tamanyi kyakola. I'm telling you ekyo nkikugambira with authority and examples. Ate nze nabagamba ekintu kyonna ekijja mu public kiri subject to discussion. Kubanga kiki ekyabadde kibaleetesa kamera nga munenya mutabani wammwe okuvira ddala mu nnyumba paka okugeta. Why? What for? These are family matters. Why do you bring a camera in there? Anti batugamba nti nno buli muntu w'obeerabeera ne kamera labisa. Kale kati ani eyalabisizza onchegedde ati junior adai no labisibwa wapi kati bamulabisizza balowooza bamulabisizza nze nkugambe nti family maze emyaka egiwere 10 bibiri ochegedde family ya Yohana ne bajjajjabe ne baani okujja wano okutuuka ku bano betulaba kati ete ko bemaze emyaka ebijiwere 10 bibiri oba kalenga 10 essaawa eno gwe yabala kundowoozesa mbu Tamale mirundi junior w'emyaka 25 mumuwe obutwa mumutuuze wansi mumuyite ku pate mumuwe obutwa yengeri entuufu ey'omugoba eliminate him aswaza family ati kubuulidde kankubuulire family zonna mu nsi bw'oba olina by'oyagala okuyisaawo gwe tunule omanye ekyali e Bungereza
family omanyi tulina family ez'amaanyi ziringa 4 oba 5 waliwo Rockefeller family ey'Amerika eyatandika ndooza America Rockefeller family tulina eya Windsor family ey'abagundi efuga Bungereza tulina ndooza ey'abasiraamu oba bagita byani oba ziringa family 5 zikyasinza okuba enkadde ate ez'amaanyi mu nsi yonna emirandira mu nsi yonna n'amaanyi ne ssente abo Rockefeller family batandika banking system mu Uganda mu nsi yonna okyegedde like baleeta ekirowoozo nti omuntu asobola okukeera ku makya n'ateeka ssente somewhere nga zize ne bazitereka ye Rockefeller family kakati family ez'amaanyi bwe ziraba n'aziswaza zimu eliminatinga mumuyite ku kyayi elimination by what anti kakati awo bamuwa kikopo kya kyayi bw'akinywa tavaawo elimination by a cup of tea oba muteeka mu kimu mumanyi onywa ekikopo ku makya buli family etta nze tosaswaza family yaffe n'enkuleka kati mu family yaffe baveeyo ekivubuka kimu kigende kivume kabaka kirabe oba kinadda ewaffe ffe family yaffe bwetyo bweri tetwetta we eliminate tukujjawo oba tukuloga tukuloga n'ogweddalu nobeera kukuba ng'olonda bisaaniko ate kati gwomanyi ate tuba tukyakulinako accountability tukuloga naloga omukazi waliwo omukazi gwe naloga waliwo omukazi gwe naloga naloga kangumulire ku ddogo otegeere ate omugenzi yaliitanga ddogoti waliwo gwe naloga gundi oyo yampa eddagala nsiriko kibirimu naloga omukazi ne mutamya ensi omukazi oli yali asumbwa mukyala wange nga buli kwetala nga mukyala wange buli lwenkomawe waka ng'aŋŋamba nti oyo omukyala yanvumye yakoze eki kati nga nali namulabula ne mugamba lwendiwulira nti oyombye n'omuntu obuzibu bugenda kuba buzzi saagala kutegeera ani alina omusango gw'ojja okuba obuzibu naŋŋamba omukazi yanvuma luli konze n'omugamba ki sina kye namunye konze awo wakola bulungi akati nga buli lwenzirayo wabaawo omusango yanvumye yankoze kino nga ye taloga kati netandika otuna omukazi oli niŋŋaa naye omukazi ono kikinyinza omukola ki omukola niŋŋaa kati ngenda kumuloga nkola eddogo lyange oddira akabugo n'okasiba ku byoya byegundi byenkokooti n'ogira oti n'osibamu ebipapulapapula n'omukasukira ku luggi bugenda okukyanga weebiri yakayita bapasita emirundi ena yayita bapasita emirundi egi ng'alooza omulozi nga mwongera ate nenkyanga nyongerawo nendeeta omutwe gw'enkoko nagerebasanzenayo kuti naŋŋamba twala omutwe gw'enkoko nengutwala nensiba omumwa guno gw'enkoko nengusibako akabugo nensuula ku mulyango nasenguka gwe bwe yali okusaaga n'ensi fe abamu tuli bakambwe tutuuka wa naawe kitegeeza ki nti family you need to manage your families family kintu kikulu nnyo first of all abasajja balina okwagala ennyo abaana baabwe n'abakyala baabwe ontegedde nti bw'oba ofunye abakazi nga banjiko nga Tamale Mirundi be yafuna olina okutegeera abaana bakula batya kubanga eyo nayo factor ndala abaana bakula batya bwe bakula tetuwagira abaana baffe nga bakola ensobi abagenzi si balungi kwogerako bigambo bibi naye nze nalaba red flags nyingi nga n'omukulu akyaliwo naye ndaba nti kino bwe kiragenda bwe kijja kuleeta obuki kyovola nti mba nenyamba gamba nti why didn't you handle this before ng'omwana tanaba nakufuna following y'amaanyi kuba kati essaawa eno kyonna kyemumukola ensi eraba ate mwe muswala ate mwe mulowooza nti mulina kye muyamba mwe mwennyini muswala oba okategeera gengeza kukugamba mwe mwennyini mukola ki muswala so
Your conclusion. My conclusion to that. Abazadde mulabirira abaana bammwe. Omwana ne bw'omulaba ng'akyali muto ng'akuba banne empi. Making sure otegeera lwaki abakuba. Obusungu abujjawa. Ontegedde. Yep. Omwana bw'aba akula tomutuma ku mulyango, tomutuma kulimba kubajja kulimba. Bw'oba olina obuzibu ne neighbor toyomba na neighbor ng'omwana alaba. Yep. Toyomba na neighbor ng'omwana alaba. Kubanga oba olina kyokuza mu ye kyotategeera. Ate wonotukira okwaga kimujjamu kijja kwate kikyasobola muvaamu. Mutegedde. Toyomba na neighbor ng'omwana alaba. Then wano bwe tuddayo mu baana mu gundi mu family zaffe. Family zaffe. Family erina okubeerawo ng'erina byeyimirirako. Gwe tojja kugamba mwana kwagala Buganda nga n'Obuganda tabumanyi. Tamanyi na kye butegeeza. Musoko musomesa abaana Obuganda. Ensibuko yaabwe bagimanye. Because omuntu bw'aba tamanyi gy'ava tasobola kumanya gy'akola ki? Gy'alaga. Kakati oyo omwana ekimu ku kimunyoomesa ebintu bino byonna. Bino byonna abigwa mu bugwi tabikola ki? Tabitegeera. Tamanyi Katikkiro maanyi ge. Tamanyi Katikkiro akola ki? Byonna ayomba buyambi. Ekyokubiri oba ekisemberayo ddala. Kino kigenda wa Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior. Si buli kintu ekirungi nti kiba kituufu. Not every good thing is what? Is right. Nagambye nti bia awooma nnyo ku makya. Nnyo. Ne tosobola munywera wiiki nga tonnayonooneka. Oba ogenze. Bia wo ku makya. Yawoome n'abivaako. Sekisi wo ku makya awooma nnyo. Nti obeera awo n'onyumirwa bunyumirwa. Abalala bagenda kukola ng'obalengizaako ku ddinisa g'oli eno onyumirwa. Binyuma. Naye we buzibira. Enjala ng'ekuluma wano ojula okulya ate munno gw'obadde naye. Ontegedde y'enjala. So kitegeeza nti si buli kintu ekirungi nti kituufu. Bingi ebintu ebirungi mu nsi bye tuyinza okukola. Naye ekyamazima si bye bituufu oluusi okukola ki? Okukola obudde obwo. Akati manya nti olina emyaka 18 and above. Kati ensi ogirimu nga ggwe mullo. Omanyi bw'oweza emyaka 18 toyina kika ku nsi kuno. Toyina buvona buddo. Era kakati obuvo n'obuddo tokyasobola kuyimirirawo n'oyogera mannya abiri. Naye Tamale Junior ali mu kaseera kazibu olw'ensonga n'omukuza gwe baamuwa nalaba bavaawo bubi. Anti kati byebyo kati n'omukuza kuba kati ekika kimuvuddemu. N'ebyomukuza bitagaataga. Naye kimanyi nti ate oba omwana ono yandiba n'ekisiraani. Kuba kati tosobola kuba n'omukuza wiikisi bbiri. Kuba n'omukuza ne mutaataagana wiiki namba n'okusonga muli awo munene. Kati wiiki namba mu wiiki bbiri omukuza Bambi bavaawo bubi n'omukuza. Ate omukuza ssebo kasuku is to blame. Baamala nduza ne batereza differences zaabwe ne bagira. But that's okay. Nze siyagala kunenya Tamale Mirundi Junior. Alina kyawulira yamanye ebibye naye ekikulu kya byonna mu byonna ategeere nti ensi nkambwemu okusinga kyalowooza. Olaba abeewuwe batandise okumwekyangirako. Ffenaffe temumutuweereza. Kale ensonga nno bwe tutyo nno bwe tugeze maaso n'okuba nti tutambula olunaku olwaleero. Mwami Obote gwe mbadde naye n'agenda maaso n'okuba nti ensonga azigaayagaayamuko. Waliwo omwana mulenzi bamuyita Kimli. He must be very happy to see you once again. Akunoonya nnyo enkya n'eggulu. Naye aleme kunnoonya nnyo nga tanjokya. Kimuli mala ganjokya. Kimuli buli waakulaba. Agamba yama. Emirembe gimuddamu nnyo abeera. Kimuli gwe wange. Mwana mulenzi Kimuli ali awo South Africa, I think. Oh my God. Katata bangambako nti South Africa bamanyi ekyokukola bo. Tebalinga bali abaati South Africa bakola send wave bakola ki?
simanyi za bakozesa Pegasus batera koza Pegasus ne gundi tera nanka technologies ne byonna bikola byonna abikozesa ennyo abikozesa nnyo kale bwetyo no wetugenze maaso kwanga tulabika Mwami Obote songa agenze maaso kwa nti azigayagayamuko mu buufu obwo osobola okulondamu ekyo ky'owulira nti no kijja kukolera tebalondamu buli kyenjogedde mu kitwale anjagala okutegeeza ku urban bar eno esangibwa Namuŋona tuuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali urban bar tubiddeko Lukiya mukama wange mugamba mpitenga nnyo omanyi kulisti yagenda n'agenda nga nkendeezaako njagadde nkyogere live ensinga eraba bankendeeza ku listi ey'okukyaza ndaba mukyaza ne mukyalizaamu n'abalalu ze ne mutanjaza kiki Bukenya mulamu ngenda kasalankamu mukama we Bukenya amanedda tewaba Bukenya aliko emigaati gyangendeka kale anabwakityo nno olunaku olwaleero bwetuwetutabise njaga kutegeeza Qualison Painters UG bano bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ebizimbe enkula yonna kuviira ddala ku kalina paka ku buli kika kya kizimbe kyoyina nzijjawaawo osobola bakubira ku 0705 19 36 Sula Motors bano bagamba baddiiringa mu bya mmotoka mukwano gwange mbuufu obwo oyina emmotoka yo oyagala gireeta otopinge app abagende maaso n'okubeera nti bakuwa emmotoka endala osobola ogende maaso n'okuba nti obatuukako oyagala kugula mmotoka togulangako mmotoka n'empapula zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka genda maaso n'okuba nti otuuka emakinde ku kalenda yitamu awo opposite ne Africa Oil we wali Sula Motors ate mukadeke kamu waliwo bannaffe abango tours and travel abatambulira kulambuza eggwanga nyaffe Uganda yonna balina emmotoka eza buli kika gwe woolira nti ogamba nti muntambulize mweno basobola ogenda maaso okuba nti bakikola ate nga zirina wifi otambula ogenda maaso n'okuba nti oseereza mu buufu ofaananako bwe butyo ate n'ofuna experience ennungi ate nga n'abagoba ne airport pickups biki ne intano abamu okwetoloza Kampala family picnic mwagenda ku family picnic nete mwagala mbeera yakuba nti ate daddy avuga ati no kadoyagala kuchiringa abagoba bategeera kye bakola batendeke ekiyitiridde 07 mukaganya 55 53 asatu zinga yafe experience mu buufu obufaananako obwebutyo abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli bwogenda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno tojja kubaako ky'ovaako mukwano gwange ate osheyalinga ennyo mweraba